Alright, webale kubanga atera okyokomide ku Projan Media TV wano ofunira amawulire gali agakagwawo. Kakati esaawa zino wenjogerera kinajjukirwa nti bali bawabira Dr. Hamza ne Rema Namakula. Bali waliwo bano naluketo benagambako advocates bali batwalayo ne bayekera musajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza kubanga yayagala omusawo omulwadde gwajjanjaba. Kakati no musajja amanyiddwa nga Sharif Sentongo Nambali ajjayo okusaba kwe yali yatwala mu kakiiko akalungamya abasawo mu ggwanga akamanyiddwa nga Allied Health Professional Council okubonereza bawa Rema Namakula esaawa zino eno amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya. Sentongo ono ng'ayita munnamateeka we Elias Nalukola yawandiikira akakiiko ng'ayagala Dr. Ssebunya okumunoonyereza ku bigambibwa nti yaganza omulwadde we Rema Namakula. Ekitono nate n'amateeka agafuga abasawo mu ggwanga okusinziira ku mateeka agafuga abasawo mu ggwanga, omusawo yenna takkirizibwa kukozesa mulimu gwe kuganza mulwadde yenna. Okitegeera kinajjukirwa nti sabbiiti ewedde munnamateeka we yali yatwalayo omusango kwegamba embeera nebanga ate etabukamuuka mu maaso. Ku nsonga eyo munnamateeka wa Sentongo Nalukola agamba nti bazzeemu okuwandiikira akakiiko akamanyiddwa nga Allied Health Professional Council okugjayo ebbaluwa yo bagijiddeyo ddala tebakyalina kati musango. Kiba kitegeeza Dr. Hamza ali free okutwala omuntu we nga tewali abakubye na ku mukono, kuba omuntu we kyeyali anoonya okumanya yakifuna bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Abamu ku bantu bambi boogedde ebigambo bingi nnyo ku nsonga ezo. Bannayuganda bali balowooza nti ebbaluwa ya Sentongo yalimu omukono gwa Eddie Kenzo, kumbe bambi tegwalimu wadde n'omukono gwa Eddie Kenzo okugezaako okugotonya emikolo gya Rema. Dr. Hamza Ssebunya kwegamba omuntu wagenda mutwala nga tewali abakubye na ku mukono lwa nsonga eyandibadde abakuba ku mukono musango gwe bamaze okuba nga baguwangula. Kyengezaako kugamba Dr. Hamza Ssebunya omusango gwo aguwangudde, bali bajjeeyo okusaba kwabwe kye bawandiikayo muno babonereze Dr. Hamza Ssebunya. Kiba kitegeeza Dr. Hamza Ssebunya awangulidde ddala. Fano Projan Media TV gwe mulimu gwaffe okubanga tukutuusaako updates. Twekuumireko wano eno, like nga comment nga share nga o subscribe nga tubeere nga tetukwanaganya embeera. Weebale nnyo, weebalire.